Bannamyooga bakungaanidde mu kibangirizi kya bannamakolero e Jinja okwetaba mwoleso ogwategekeddwa ab'ekitongole ki Microfinance Support Center okulaga ebyo ebikoleddwa abantu abafuna ssente mu nteekateeka y'emyooga. Bano bavudde mu disitulikiti 11 kw'ossa kibuga Jinja ebikola ebbendobendo ly'e Busoga. Minisita Microfinance Haruna Kyeyune Kasolo asoose kulambula ebimu kw'ebyo ebikolebwa ssako z'emyooga ez'enjawulo mu kitundu kino. Bano bategeezezza ng'enkola y'emyooga bwe bayambyeko okwekulaakulanya. Tusobola okuganulwa mu ssente ez'emyooga okusookera irala nayongera mu sipiru yange kubanga bandagaana nga nkozesa obwalaani buno obutini nti nasobola okufuna ekyalaani eky'amasannyalaze era ntunga bulungi. Twajja mmooga nga sako twafunayo esente bukairo obwo obwaide 10 nga gurupu sipantana nga sako mu gurupu twasobola okugulayo ebyalaani 12 mulimu ebyalaani eby'amasannyalaze 3 mwabamu ebyalaani ebitunda emisweta n'ebikofiira 2. Kati bano batandise n'okuyigiriza abavubuka naddala abawala eby'emikono nabo basobola okubaako n'ekyo kye beekolera. Bwe twafuna zino esente benga gurupu twalinawo ebyalaani bitono nga tulina bino byakusamba byonka kati twafuna bino minti machine twatandikawo n'eisomero kati twegeresa n'abaana okutunga. Kati bw'olyawo olizaala abaana olikuuma bakuleetere buleetere idukira nti omusaadde bw'anaavaawo weebuuza ojja kubaawo nti abaana banaasoma abaana banaavaala obulungi. Bakubiriza bakyala bannaabwe obuteetuulako wabula beenyigire mu bibiina eby'obwegassi okusobola okwekulaakulanya. Abakyala abo bakubiriza nti beetanira ebibiina bino eby'abakyala okusingira irala baide mu bwegassi nga His Excellency bw'atukubiriza nti ye ezira gw'ajakulaakulanya kinoomu tulina kuba mu groups maasobola otukulaakulanya. Abakulembeze mu kitundu kino baagala emisolo egikiwa ku bintu ebikozesebwa ab'emyooga giyimirizibwe. Ebyamatano bino bajja basuubula ate ssente idukira di bantono ne bati beewoze so bajja okubituusa mu bizinesi daibwe nga eigoba likendeire olw'emisolo eminene. Gavumenti ekiringemu mu Uganda yona kikosiisa era kiri kukosa ebye efforts da gavumenti. Era ano Minisita Microfinance Haruna Kasolo asomoozezza abantu b'e Busoga okwettanira enkulaakulana ereeteddwa mu kitundu kyabwe okusobola okubaako ne kye beetandikirawo. Kwata ssente otereke mu ssako yo ey'emyooga oba mu bbaaga oba wa tereka ku ssente. Bw'omala okutereka ssente eyo ate gikolemu gaziya bizinensi yo oba tandikawo endala. Ne ssente entereka obuteresi ziri awo nazo si zenjagala bwe zikuŋŋaanawo baako ka bizinesi k'okola ki obugagga ogenda kuba obutuuseeko. Bo ab'ekitongole ki Microfinance Support Center nga be bakwasaganya enteekateeka y'emyooga bategeezezza ng'abantu bwe bannyikiza enkola y'okutereka ng'ensimbi ezisukka mu buwumbi 10 n'obukadde 3 ze zaakaterekebwa mu Busoga. Era ng'abantu abali mu bibiina ebyo baswika abantu 34,000. Honorable Minister, I want to confirm to you that each of these circles, as I've already had the testimonies, they were capitalized with 30 million, except the elected leaders who received 50 million shillings. Abantu abasukka mu 34 be bali mu nteekateeka y'emyooga nga bano bali mu ssako 576 okwetooloola ebbendobendo ly'e Busoga.